kimu kisobola okuba nti nno ate kitambula mu ntambula ekyasinze okubeera ennungi. Okusinziira ku kubwatuka omukka ogufulumye n'okubwatuka abantu kwe bawulidde nga kuva mu biteeberezebwa okubeera bbomu, osobola okugamba nti nno kwe kubwatuka okukyasinze okubeera okw'amaanyi bw'oba ng'ogeraageranya akaseera kano ak'obunkenke akabadde wano mu ggwanga ennaku ntono eziyise okuva ku bbomu eyakubwa e Komamboga ate n'endala eyakubwa ku luguudo lw'e Masaka eyakubye e Nakaseke abantu ne bafa, ate n'ezo endala oba oliawo ebizze bibaluka abakulu nga batubuulira lunye nti nno bbomu naye nga nkolerere. Wabula ez'olunaku olwaleero zirabika nga zisuseeko ku ezo ezibadde zibwatuka olw'ensonga nti omukka ogugenze mu bwengula bw'ekibuga Kampala ate oba oliawo n'okubwatuka kwabyo abasinga abadde mu kibuga Kampala wakati n'ebitundu ebitonotono ebiriranyeewo basobodde okuba nga bawulira era ne basobola okuba nga bamanya embeera eriwo. Naye nga nkutegeeza nti okuwuliriza kwe tufuna okuva mu bitundu by'ekibuga Kampala wansi mu lufuutifuuti kye bayita downtown, embeera ya bunkenke nnyo. Abantu amaduuka bagaggaddewo, abantu abasinga abadde bazze okukola badduse, ate nga ababoodabooda mu kibuga Kampala wano osobola okunoonya kilomita oba n'okulengera obuuyi obulala bwonna, naye nga ate nga tewali wa boodabooda gw'olaba. Yange bwe kulengezaako ewala ekibinja ekirala ekyaba ebyokwerinda era kikkirira mpola mpola, kirimu abakulu osobola okukakasa ati nno bwagala basobole okuba nga bakolera wamu ebitongole eby'ebyokwerinda tulabe nga buli kimu kitambula bulungi. Mpozi era akalipagano k'ebidduka nga bwe nkutegeezezza nti wano osobola okulaba nga tekaliiwo, naye ate ebitundu bya Kampala ebirala akalipagano k'ebidduka mwekali nga motoka zigezaako okuba nti nno ate bannannyinizo bafuluma ekibuga Kampala agattako n'ebiddusa ebirala nga boodabooda mu ngeri emu oba engeri endala okusobola okulaba nti nno badduka embeera eno, ate nga bwe tulinda abakulu mu bitongole eby'ebyokwerinda okufulumya alipoota oba okutubuulira kye kyennyini ekibaddewo olunaku olwaleero. Naye nga mu bali wano abali mu kulwana okulaba ng'embeera edda mu nteeko mulimu n'abakozi b'ekitongole Capital City Authority nabo bagezaako okulaba nti nno ate bakola mu mbeera ennungi okusobola okuba nga bakwatagana wamu n'ab'ebyokwerinda okuba nti embeera edda mu nteeko. Naye nga bwe nkutegeezezza abakulu okuva mu poliisi batandise okujja ba OC, ba DPC, ba RPC bakyagezaako okuba nti nno ate bawuliriza mu mbeera emu oba endala. Naye nga bwe twongera okwekanya embeera nga bwejja maaso awo era nga n'abakulu mu bitongole by'ebyokwerinda bali mu kujja basobola okuba nga batuukawo, nzikiriza nkuzzeeyoko ewa Morris Mukiibi mu studio zaffe eza Telefina asooka kutuuseeko obulango bwa bakama baffe oba oliawo n'okubuulira embeera eriwo, ate ffe tujja kudda ate mu maaso awo twongere okuba nti no tukutuusaako ate biki ebinaaba bigenda maaso mu kibuga Kampala. Nze Sesanga batte natambudde ne Davis Muhumuza okusobola okuba nti nate twetegereza embeera nga bweri mu kibuga Kampala, ate nga ne Carlton Scovia Nakamya ne Amon Kitamirike nabo gye bali ne muganda wange Yuda Musesi tuli mu kibuga okusobola okuba nga buli kimu kitambula mu ntambula ekyasingidde ddala okuba ennungi. Twanyiza nnyo Sesanga batte abakadde baffe abakulu mu poliisi abakulu mu magye nabo tebatumiddwa mwana